Mukulu Felix Kulimbaje ajebale ko sebo akabanga ke wali obuliridde ng'ogenzeeko mu galaji mu nsi z'amagulu meeru okukyusa diesel oba omusaayi. Ladies and gentlemen, tutandise politics. Oluvannyuma lwa Chris Busiru okumujja ku kyobwogezi bwa Muhoozi Kanyarugaba okwogerera bomu n'ebisigadde wamu kuba ne mulekanga tachasa. Watu bakomyewo Felix Kulimbaje. Felix Kulimbaje kawanka yabulidde bali bamututte mu nsi z'amagulu meeru kumujja mu diesel omukadde omuteke mu diesel omupya. Munanga nti embwa z'ekato zaamuluma amagujja zaamuluma ina magujja era omukyovula zimukuba n'afuuka wa bbulaaka olumu najjanga wa bibombola mujjukira eddagala batusiganga ku matama libayitanga bbululu eryamambuluga temuseka edda batusiganga eddagala ku matama kuno amambuluga edda mayibirwadde byali bingi emyaka gy'ekinaana awo gy'ekyenda waliwo eddagala bamambuluga batusiganga balitanga bbululu batusiganga ku matama kuno abaana nga batugema amambuluga kati Felix Kulimbaje olumu ajja wa bbululu omulajjanga wa bbulaaka omulajja wa kikuusikuusi najjanga akenenya akoze kuba mutute mu galaji mujja mu oyiro mukadde omutekemu oyiro mpya kati ebbanga lyamala nga abuliridde yali agenze kumujjamu embwenkana mutekemu diesel omupya kati yakomye mupya ne banne kati Nyando Yosoferi ne banno ekigendera kyamwe tukimanyi mwagala COVID ye twamujjeyo twamukubye n'avaawo mulese kampuni yammwe eya Allied Democratic Forces luli mwatega kabomu k'abaana abato akatto mwandigiri ke mwatega ene munyonyo kabomu kamwe akatto mwandigiri tekakola makulu ne yakogere yali takwatagana nga linga mpale za Museveni byawera tebikwatagana atawoza omukazi simate bomu yali kutte omwana akwata bomu ate wa boda abadde avuga boda n'ekyamagedde munyonyo ate munyonyo n'egaana ate bomu n'evugira ku luggi ate simanyi oluggi ne lukwata omuntu ate taxi yo n'ebula ate taxi yabuze ate simanyi wa boda n'agibuukira ate ababaddewo simanyi yakutte kamera abadde yaloota ng'akwata mwannyina nga bali mu kunaaba kati byebige bimwe oyo Chris Magezi bye yali ayogera kati bwe mwakuba bomu eyo Chris Magezi nemulemerera yamugamba Chris Magezi ddayo wano wasanawo Felix Kulimbaje najja ng'avudde Germany bagenze mukyusa eddagala bamukyusiza diesel bamutaddemu obuziize mbw'okuboggola ennyo n'akomawo kati bw'akomyewo ne bajja n'ekiboozibozi kya bomu ku Kaleerwe era ekiboozibozi kibadde mukazi gwe batakulaze kifaananyi kyafaanana atya ndi wano otegeeza public ogwange gwako dibaga kati okusinzira ku sources zange Kawempe Kaleerwe SFC military police basuze mu katala ako nga balawuna 24/7 Kulimbaje kuoli kuno mwenna abantu be Kawempe bwayise bwoba kuliko kunali ku live yange wandika message nti amajete gasuze mu katala ako nga balawuna ekiro kyonna nga bategeka ekintu ekyo wandika wano zasagala kulekanya tuli mu politics emuli mbulange byawedde tuli mu politics katwa tugenze wano katwa mu forensics aliyanya akatala kunasula bwayisaawo ambuli nti bali tebadiployinze ekiro kyonna nga amajewe gali polisi na buli kimu gali mu kofuru okutamu katala ako abadde muleya n'engoye za bulijjo babadde we bali tulina eddakiika emu commentinga ku kintu kyemba mbagambye babaddewo nga bayitirivu basuzeemu nga bali mu kupanga ekintu ekyo museka ki tuli mu nsonga za nnaku muli mu kuseka kati nze abanyumiza siseka n'ebizibu bingi nnyo ate mu museka Felix Kulimbaje kambala bisimo muli manya kimulimpa amaje de police gabadde getola bwayise ekiro kyonna nga mwegali ne mumukwatidde omuntu wamugomuse ekiro kyonna nga muteze ebintu byammwe ebyo era omuntu gomwasse nga mugamba suicide bomba
lwaki buli muntu gwe mutta temusooka mukwata mujja mu information suicide bomber tabeera omwo. These are sleeper cells. Terrorists, they work in the system, which system is well coordinated in big numbers, and that big number is involved with the sleeper cells. But the sleeper cells is abantu abo kati bazukusaye mbawekinga sere mmaga kati gwegenda okola omulimu guno kati bwojja noga nti mumuku by'omutujju temutulaze ku bombo badefana mutulaze kisawa acho omukazi mwalese mulambo tewali ayina evidence ti amasasi gavuzeeko lwaki mutta omuntu gomade bajjemu information ne mutirawo mbagirawo ngate mwasuzeewo era omanyi tubagamba naye mukendeeze ku kunywa amata munywanye ebivuguto kyovola bamujja ne muunye ebigere ne mugeje ne mbanga endibota z'obuleega oba ensawo za pambe zikubiddwa amazzi kubanga obwongo buguyita mutolo. Tubasomeseza ekigambo ky'omutujju. Omutujju takuba kifo kiri kaluvu. Mukubye omuntu ali mu roundabout nnene eri ku fuuti 15 mukubidde wakati. Lwaki mwandibadde mukwade mutwala mu katale wakati? Munda tukubye omuntu mu katale wakati. Ne ku roundabout ennene mu open space mukubidde omuntu. Munafuna mute information ekwata ku sleeper cells zisigadde. Kulimba gye ne bakama bammwe. Ekigendera kiri bwe kiti. Muri musigadde ku old fashion design eza enara eneza fronasa muganyo zikyusa. Muganyo zikyusa. Omuntu jutabera mu open space tana kyayagalawo. Akatale mwakasuzeemu mwakasiibyemu ne kumacha mukabaddemu. Olinajja mukazi watu ali temutulaze ku bomo temutulaze ku kifaananyi. Tusanze omuntu bwabanga yazirisi buzirisi nganywedde kibuku we namukuba n'agawali oba nanywa kaziri we kagundi nanywa wala ginamukuba n'agawali nga mukazi temutuza ku face ya mukazi dete muwade details za mukazi mugebe gambi ADF munakwata mutya group yonna nga buli mukwata motte era motte how can you identify the people already you have assassinated that they belong to ADF? Do they move with the identifications which show them that they are label leaders or they are they are among the labels whom you are looking for? Do those people move with identification cards batambula nezibogera to ADF tuba tuju? But ekigendwa kimwe kiri bwe kiti mugezaako okuleeta bibbomu mugambe nti Uganda eri under the state of emergency olw'obutujju tetugenda kukkiriza abantu kukungana mu nkungana za byabufuzi kyemwagala okukola. That's their main target kyemwagala okukola. Opulya bulungi netukimanyi bulungi nnyo. Second, mwagala tandika kuleeta kibozibozi nga mukiteeka ku national platform Robert Kyagulanyi Center kyemwagala okuleeta nakyo tukimanyi bulungi. International community know that and they know that move. Kati Jeno Bigodo Muhoozi Kanyerupama saako ne bukitaawo nyando tibahabulwa tabayisirwa saako Felix Kulimbaje namwe basse mwana ba Isu mulekerawo kwesirwaza nga bafuka banaaba nti gonna mazzi waliwo enjawulo wakati w'omusulo n'amazzi kati gobojja nogandi mukubya omukazi talina identification emulaga nti wa ADF mumusse mufuna mutya information eddako ku batujju abalala tewabaddewo blast you neraga nti something has taken place. No, mwasuze ne musiiba ona mbaddewo almost for 24 hours nga wemuli. Who are you fooling? Mulekerawo kubuzabuza bana. Your mission is clear. You want to stop from gathering during the forthcoming elections. We know that. And there is a possibility whoever you assassinate in your mess, those are the indigenous innocent Ugandans bemutta nga banonyereze ebbanga. Abantu mutta banna Uganda batalina musango. Okitegeera kaakano kankabazannyire naawe kennyini njagala bakatambi kano okale bulungi nnyo gwombuulire lwaki omutujju ali mugende wali abantu n'agenda kulawunda about mu kibangiriza agenda kukolawo ki
ekisinga okwewuunyisa leero nazanya akatambika expert omwezi guli oguwedde expert n'atugamba crime scene teteekeddwa kubeera occupied yonna ezingibwako ne batandika okuyita buli department eri responsible ku crime scene aba bomb squad aba forensics aba buli kimu ne kati njagala ombuulire wano waliwo abantu bameka abali ku crime scene lero munnange aba forensics babadde kumpi police badde kumpi buli kimu kibadde awo within immediate figure bakakuba omuntu essasi babadde bonna bakunganya mu dakiika eji watu lugalo teka mu kutono olw'okutokwa tobongo bukyuse botoga nti kino kyetuliko bonna lero police baddewo SFC baddewo amajega baddewo aba forensics babaddewo bomb squad within 1 minute to 5 minutes bakwanira wakakyalina video tebatubulidde mugenzi yani tebatulaza identification wabula bo bakoledde mulimu gwabwe within the minute ngamaze okufuna information ene mukwatako when we say a cow and educate a cow, that's what exactly we mean. Guys, wake up and grow up, style up. Bana Uganda babu kawoda. Tunde ento werere ente. Ente jiba kugambye okutunda osome ente gwoba doji yonka. Obera ne mentalite yayo. Sente ziba kwato kusomesa zivudde mu ente na ogina soma ngente. Yensonga lwaki waliwo difference between you guys and us the indigenous. Gwenebo jano otwala business yange nonzita business esobola kumalawo myezi mukaaga tennafa kubanga nze nannyini yonze expert mu kugimanya mwete mwena kye musobola kukola kyovola mujja ne mutabangula family z'abantu ne muzaluwana ne mudduka busimanyi najja lwambi saamanya bizibu zikusooka ng'amanya tegategereka kubanga mu mulimu gwa buli ba spam donors you donate run. Never is about business. You kill the owner of the business, no jitwara, within small period of time business in a good day. You are not meant for that. You are meant for more. Ebi mumanyi kubanga musobola communicating aneteza mwe no jiyonka nonyo musolo gwayo kye musobola ebisigate mbisobola.